Nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu kitabo kyaffe Pawulo kirimuttu. Wabula nga sinneeyongerayo n'essanyu eringi basaba munneebalizeeko munnaffe Kalumba Badru olw'omulimu amatendo gwakoze. Nga takakiddwa mpozi okwesimira nga ye yakutte mu ndyanga n'angulira data wa myezi 2 miramba. Laba oba gwasasulira abakola omuntu oyo aba agwana kirabo ky'ekirala ng'oggyeko okumusabira ddunda amuwe buli kirungi. Munnange Badru manya nti byensiime bikira ebinnyonnyolekeka naye weebalege bambi emikisa emingi n'obulamu obulungi byokka byenkwagaliza. Abansanyukiddeko mwebale era kanneeyama okubaweereza ewatali nkenyera yonna. Kankujjukize we twakoma ate tweyongereyo. Ekitundu ekyayita twakifundikirira mu ssuula okutambula kulaba okudda kutenda era ng'omwo Pawulo mwe yasimbulira okugenda e Buzungu gye yalina okusomera. Ng'atuuse mu college yafunayo emikwano omwali Brian Trust ne Richard Morgan abaamuyambako ennyo okumanyira amangu. Ekitundu ekyo twakifundikira ababiri abo Pawulo basazeewo bamutwale mu bo bwe baayita obunyonyi ne Pawulo n'akkiriza wabula nga teyeekakasa bunyonyi ki. Era twawunzika bonsatule beesozze ebbaala. Katuve wano tweyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu kitabo kyaffe kino Pawulo kirimuttu nga twongerereza ku ssuula yaffe okutambula kulaba okudda kutenda. Awo ku mulyango kumpi ne kawunta waali watuddewo ekkazi eryagejja ne liwola. Lyayitudde ku katebe kawanvu kyokka ng'ogubuto gwalyo gwonna guli ku mmeeza eya kawunta. Mu kuteebereza lyali lisingako mu myaka akakadde kannambalirwa akaali kalirwana k'aba Pawulo ewa binoga. Olwalaba abalinzi ne libalamusa nti, "Huloliki, Brian, mwetaaga obuyambi?" Amangu ago ne libakuba kiisi ku matama. Emimwa gy'omukazi ono gyali ginnyogoga ng'ennyindo z'embwa era Pawulo yalwawo ng'akyanyogogerwa kiisi eno. Bwe yagezaako okusangulawo n'akatambaala yagenda okulaba ng'ebitundu byako ebimu bifuuse bya kasaayi. Amangu ago nga Pawulo yakafuna kiisi ye esooka okuva eri omukazi omweru, Liki yamubuuza muwalaaki kw'abo bonna abaali batudde nga basazeeko era nga bali mu peti ziyiseemu gwe yandyagadde. Pawulo yali akyetya nti, "Sirowooza nti bayinza okukkiriza." Liki kyeyava abaguliza ku muwala, kyokka mu butuufu yali mukazi eyali atudde awo. Omukyala ono yali mukazi wa kitema, amaaso ge nga gali gitabugirigisi mu kiwanga. Yalina obumwa nga bulinga bwa nsumbi. Mu butuufu yenna nga yeekulira kiraalo. Omuwala bwe yajja ewali Liki, ekkazi liri ekkulu ne limuyita nti, "Shalom." Awo ne lisuula eriiso eri Pawulo. Olwo Pawulo naye yali yabuguumiridde dda era ng'amaliridde nti bonna bwe banaagaana waakiri anaasitukira munnamukadde eyamuyise darling. Kyokka Shalom naye teyali mubi. Amangu ago yasemberera Pawulo n'amugwa mu kafuba ng'eno bw'atadde enkokola ze ku bibegabega by'omulenzi. Okwo kwe yamuweera kiisi. Eno omulenzi okumanya nga yamuwoomera yagyekomba n'okugyekomba. Omuwala kyeyava abuuza Pawulo oba alina ekifo. Ko Pawulo nti, "Gye nsula tebakkirizaayo bagenyi." Omuwala kyeyava agamba nti, "Bikusaze. Mpozi ng'ennaku tugisindira wabweru wali, ate ekyo tekitwala na ssente nnyingi, pawunda 6 zokka. Singa tugenze wuwo 10 lye wandimpadde." Pawulo bwe yawulira pawunda 10 ko ye nti, kasitana wano waliwo akazikezike. Era omuwala kyeyava amukwata ku mukono ne batambula ng'abafumbo ne bagenda beeyegeke ku kisenge kya kkanisa. Baaba akasinda omukwano
omusirikale wa poliisi n'abakubamu ttooki, kyokka ate n'agizikiza. Pawulo ttooki yamukuba wala era omusirikale olwagenda naye n'adduka ngadda gye yali alesse Rick ne Brian. Nabo baali bamulinze era olwamulaba nga bakyusa buufu kuddaka. Pawulo banne bwe baamusaba okubanyumizaako yadda mu kugamba nti, kati nze njagala muwala mukwane bukwanyi, naye bino ebyakiggweeraawo siibisobole. Ng'oggyeko okugenda mu baamalaaya, Pawulo ne banywanyi be baakyaliranga ebifo bingi ebirala era ebyali tebikkirizibwa mu kolegi, wabula baali beegendereza nnyo ne batamenya tteeka kkulu eryatokwatibwanga. Ampuliriza, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde essuula yaffe okutambula kulaba okudda kutenda. Katuve wano tweyongereyo n'essuula yaffe endala alekerera amaliire ge. Pawulo Mazuuku Kirimuttu yamalako kolegi nga tewali mbojjanyi yonna, era ku nkomerero y'omusomo gwabwe Pawulo kolegi yamuwa ekitiibwa eky'enjawulo. Mu kolegi omwo mwalimu empisa nga buli nkomerero ya mwaka omukulu wa kolegi ayogera eri abayizi, naye ku nkomerero y'omwaka ba Pawulo mwe baafulumira, Pawulo yalabiraawo ng'afunye akabaluwa okuva ew'omukulu wa kolegi nga kamuyita. Baalugera dda nti bakuyita embuga si buganzi. Bw'atyo ku ssaawa endagaanye yatambula ng'ayolekedde woofiisi y'omukulu wa kolegi. Bwe yatuuka ku luggi lwa woofiisi n'amira omukka n'awuliriza. Munda teepu yali evuga. Yali akyayongera okuwuliriza, omwasi ne gumusonsomola, n'aggyayo akatambaala n'aguziyiza. Yenna ng'ajugumira n'akwata ku kide. Ekide kyalinga ekiwendule kubanga olwakikwatako ne kyererembula, so nga Pawulo yali akyayagala okugira ng'akyali awo wabweru. Ekide nga kimaze okumuloopayo yali ateekwa buteekwa okuyingira. Omutima gwatandika okumukuba era amangu ago omuwandiisi w'omukulu wa kolegi yamuggulirawo. Kyokka n'amugamba okugira ng'akyatuddeko awo kubanga omukulu yali akyayogera n'omusomesa wa Pawulo. Guno gwe gwali omulundi gwa Pawulo ogwokutaano okugenda mu ofiisi y'omukulu wa kolegi. Naye yali talabangako maaso ga muwandiisi wa mukulu ono nga gaakisa nga ku luno. Mu butuufu omukyala yatandika okunyumya ne Pawulo nga bw'amubuuza nti, Pawulo, yoddayo ddi? Olunaku lw'oliddayo kkola olindulidde n'amaddu? Ye bannange olina abakazi bameka? Mpulira nti mmwe abaddugavu muyinza okuwasiza ddala n'abakazi 10. Musajja wattu tannaddamu bibuuzo bino byonna, oluggi olugenda ew'omukulu ne luggulwawo. Omusomesa wa Pawulo yali akyakutte ku munyolo n'amuyita. Pawulo n'ayingira, oluggi ne luggalwawo. Pawulo bwe yayingira, omukulu wa kolegi n'ayimusa amaaso n'aggyako gaalubindize n'amulamusa nti, wasuze otya nno? Ko Pawulo nti, bulungi ssebo, ate ggwe? Omukulu kwe kumwokya ekibuuzo nti, olunaku lw'onaddayo ewammwe baalukubuulidde? Ko Pawulo nti, nedda ssebo. Era kyeyava amubuuza nti, ebbanga ly'omaze wano olowooza likugasizza? Ko Pawulo nti, nnyo ssebo. Awo omukulu we yatuukira ku nsonga eyali emuyisizza n'amugamba nti, mu butuufu naffe tusanyuse nnyo okubeera naawe. Olaye banno bwe babadde bakwagala. Ate kyali kya kitiibwa banno okukulonda ng'omukulembeze waabwe, era nsanyuse okulaba nti obuvunaanyizibwa wabutuukiriza bulungi. Kyokka ekyo si kye nkuyitidde. Abasomesa bange nange tuteesezza nti ku nkomerero y'olusoma luno nze sijja kwogera eri bayizi nga bwe nkola buli mwaka.
wabula tukulonze ggwe oyogere gye tuli. Manyi nga ffenna tujja kuganyulwa nnyo ate nga ne banne ekirowoozo kino bajja kukisiima nnyo. Ng'amaze okumutegeeza olunaku n'essaawa ey'okwogererako, omukulu yasiibula Pawulo nga bw'amwagaliza emikisa. Obutakulimba, Pawulo teyaddayo kukomba ku mpeke ya tulo okuva olwo. Buli kaseera yabeeranga mu kulowooza ate n'okuwandiika. Bwe yabanga agenderera okwebaka ati n'amala afunayo akalowoozo ng'awawamuka ng'awandiika. Ate bwe yagiranga n'alowooza ku ngeri gy'anaayambala era yasalawo kwambala kikungu. Ekisenge ekituulwamu kyajjula bugule, ate buli muntu essaawa yagikwata kalimi. Nga bonna bakkalidde bulungi mu bifo byabwe, Pawulo yayingira ng'awerekerwako omukulu wa kolegi. Oluvuuvuuma olwali mu kisenge ne luggwaamu amangu ago, abantu ne bayimirira. Ng'omukulu wa kolegi amaze okubalamusa, bonna baatuula ku ntebe zaabwe ne basiriikirira becce. Omukulu wa kolegi n'ayimuka n'ayanjula Pawulo. Ng'amaze okumwanjula yamusaba atandike okwogera. Pawulo n'atandika. Ssebo omukulu, abasomesa bange mwenna, bayizi bannange, ennaku ezo kyambuukako. Nali ntambula eyo mu Yorkshire nga ndi mu bbaasi, omukazi omuzungu najja n'antuula kumpi. Yalina obwana bubiri, akalenzi n'akawala. Akalenzi kalinga ka myaka 10 ate akawala 7. Obwana buno olwandaba ne bunsongamu ennwe, ng'akalenzi bwe kagamba nnyina waako nti, "Maama, laba kaddugala." Ate akawala ne kalya akalenzi ekimuli nti, "Maama, manyi oyo munnansi." Nnyina w'obwana buno yatandika okubukomako nga bw'asonga olunwe ku mumwa gwe nti, "Mulekeraawo okuba ab'ekyejo." Naye buli obwana nga si bwe bukomwako. Akawala kye kaava kajja we nnali ne kambuuza nti, "Kaddugala kiri kiki eyo ewammwe?" Konze, "Kiki?" Kokko nti, "Okuba ng'osalinkiriza mu kibuga n'osanga empologoma ng'eyinaayina." Nange we nakawabulira nti, "Kyokka nange simanyi bulungi, kubanga omulundi gwe nasooka okulaba ku mpologoma nagisanga mu ddundiro lyazo e London." Nnyina w'obwana buno yakyuka n'antunuulira, kyokka nange nasigala neewuunya obwana buno kye bwava bulowooza nti mu bibuga by'abaddugavu ensolo zinaayina buyinyiiyinyi. Wabula mba nkyebuuza ebyo ate ne nzijukira ebitabo ne televisioni, era bwe neeyongera okufumiitiriza ne nzijukira nti nange waliwo bingi ebikyamu bye nali ndowooleza ensi z'e Bulaaya. Gamba nali simanyi nti ebuzungu eriyo ettaka oba omuddo, era nali sirootangako n'omulundi n'ogumu nti omuzungu ayinza okukwata olweyo n'ayera oba enkumbi n'alima. Ate era nali simanyangako nti Kongo eriyo abantu abawanvu. Ebitabo byatugambanga nti Abakongo bambuti. Mu kutwalira awamu ebirowoozo ebikyamu ku mawanga amalala biviira ddala ku butabaawo mpaanyisiganya ya birowoozo wakati w'amawanga n'amawanga. N'olwekyo mpulira nti akadde kano omukulu ssebo kompadde kakitiibwa nnyo ate era kakulu ddala, kyenva nkwebaza nnyo nnyini ddala. Ampuliriza, ku lw'ensonga y'akadde kankusawo nzikirize okwogera kwa Pawulo nsooke nkubikkireko wano. Manyi bingi nnyo ebyokuyiga ebikulimu, y'ensonga lwaki nsazeewo nti mu kaseera mpawe kaaga mbeere nga nkomyewo nkwongereyo nakwo gye kweyongera. Wano we mbasiibulidde, mubeere bulungi era mweraba.